Lwaleero nsaba otaaginge abantu bano wammanga nga tetunatandika abantu ba mirundi 3 be muba mutaaginga basobole okufuna vidiyo eno. Abasooka abakyala abanoonya okuganja mu mukwano, abookubiri abanoonya eddagala ly'emikisa oba emirimu onoonyeza omulimu gwabula sola egudde olubege n'etuuka okusiriira kati gwe naawe weetaaga vidiyo eno. Beppo n'abaami bano nk'abamaanyi ga kisajja mwenna mwetaaga vidiyo eno. Bassebo ne bannyabo, tuli Kulabuka TV, akatundu kano bakayita tambula n'okumanya, era gwangoberera genda Kulabuka TV subscribing ye YouTube channel yaffe woyinza okubeera ng'ofunira obutambi obufaanana bwe buti. Awo agoberera olutambi luno ng'oyagala content ya mu videos zogenda okuteeka ku mikutu gyo ne gikuwamu akasente. Bwe budde tutandika okukozesa social media, nkugamba tukutegekera content ku topics zonna z'oyagadde. Ate era basibo ne bannyabo, naawe ayagala omusomesa wo oba menta wo ow'ekyama n'akusomesanga ku byafaayo, ebyobuwangwa, ebyenkulaakulana na buli kimu kyonna ky'oyagala okuyiga. Nkugamba beera ng'onneekwata mu ngeri ya nkolo na kambe eri namba yange gye yiyo k'oyinza okubeera ng'onfunira, ojja kubeera ng'onkubira ate tubeere nga tutambula bulembwe. Bassebo ne bannyabo, olwaleero tugenda kusoma ku muti gwe bayita akasaana. Akasaana kaliko eddagala, ngenda kunnyonnyola akawonvu n'akagga akakwatagana n'omuti oguyitibwa akasaana. Ekisookera ddala, lwaki guyitibwa akasaana? Nazzi kuno omukyala yenna bwe yazaalanga, ewaka mu nju baamukolerangamu ke tuyita akaliri, kye tuyita akaali oba akaliri kannakawere. Kaakati mu mbeera efaanana bw'etyo baatemanga obuti bw'akasaana ne bamukumira akooto asobole okufunangamu omuliro, kubanga jjukira omukyala amadirizanga okuzaala yeebakanga wansi n'omwana we. Awo wansi we yeebakanga teyakkirizibwanga kwebaka ku buliri waakiri okumala ebbanga eggere lya weeks nga ziizo oba omwezi, olw'ensonga amagumba ge gabeera tegannanywera. Kaakati olw'okuba baamukoleranga akooto mu nju, akooto ako baakakumisanga emiti oba obuku bwe tuyita obwakasaana. Gwe tomanyi nti n'omusajja afuna erinnya eryamusaggula kasaana oba mutema kasaana olw'okuba yagenda ku kibira n'atema obuti buli. Kaakati olw'okuba akasaana bwe kabeera kaaka mu nju, omukka gwako tegulina buzibu ku mwana. Beppo n'ono nakawere kavaamu omukka mulungi, kati kaaka mpola tekasobola kubumbujja. Akasaana bwe kabeera kaaka tekasobola kubumbujja kukola nsasi eziyinza okwokya abantu. Ekyokubiri, akasaana bwe kabeera kaaka kavaamu akawoowo akalungi, kati omukka gwako tegulina bulabe bwonna eri nakawere n'omuto. Kyova olaba nti musajja mukulu ono musaggula kasaana taata bwe yabeerangawo yatunulira akooto kalinga kaaka n'atunuulira obuku bulinga bwaka n'agamba, kano kasaana, omukka gwako mulungi, mu butuufu kasaana. Bwe nali nkola okunoonyereza bwe tujja erinnya akasaana ne kaakati lye twogera. Kaakati bassebo ne bannyabo, leero ebindeese ng'oggyeko ebyakasaana tugenda kutunuulira abantu be twogeddeko wano benkugambye okutaaginga. Tambuza vidiyo eno etuuke mu abo bonna. Mikwano gyonna baweereze vidiyo eno basobole okutambula n'okuyiga. Bassebo ne bannyabo, emigaso gy'akasaana tukkiriza tugaane. Akasaana kaliko eddagala lingi, naye olwaleero kankuweeyo ebintu nga 3 gwe byenjagala weekwate. Ekisooka, gwe omukyala anoonya okuganja mu mukwano, eri abantu ababeera mu mukwano naye nga baaba nga ye lubeerera buli kimu waakwegayirira. Buli kimu waakwegayirira, oli ne bw'aba ayina ssente talina kyamuwa ninga ayina. Kaakati gwali mu mukwano ng'oyagala okuganja,
kino kikola kitya? Kino kikola ku buli luuyi lwonna. Oba musajja oba mukazi okola otya? Bafuna ebimuli by'omuti omusaana oba ebyakati akasaana ako n'obikwata n'obyokya. Bw'omala okubyokya n'obijjamu ensaano. Ensaano eyo ogitabula mu bizigo ne weesiiga nga buli lunaku. Bw'obanga weesiiga bassebo ne bannyabo mbagamba nti eddagala teriba ddagala naye ebigambo ddagala. Eddagala lyonna ly'obanga ofunye ebigambo by'olaamirizaako bye bitera okuwerekera. Oba ddagala lyaki ebigambo by'owerekezaako bye bibeera eddagala. Kyova olaba mu Luganda tugamba eddagala teriba ddagala naye ebigambo ddagala. Ng'akabonero akalaga nti gwe ebigambo by'ogenda okwogererako ng'okola ekintu bye bitera okubeera emmanduso ya byonna. Kaakati bw'onaaba weesiiga ojja oyogera bigambo ki? Weesiiga omubiri gwonna okuva eri waggulu okukka wansi ng'ogamba nti njagala ebirungi byonna okuva eri musajja wange. Njagala ebirungi byonna okuva eri musajja wange. Awo n'olyo nga weesiiga w'olamirizaako by'oyagala byonna naye ng'otandika n'ekyo okuva waggulu ne mu mbugo yonna siigayo. Wajja yita ennaku 3 ojja kuba ombuulira. Kati gwe okuganja nga tolina ekyo kyekwate kijja kukolera. Bona atandika okwesiga laamiriza buli kyoyagala. Ekyokubiri, abanoonya emirimu. Bw'onoonyeza emirimu gigaanye sole zikuwedde ku ngatto lwa mirimu. Okola otya? Gwe naawe wuliriza. Kyekimu n'ono n'abaana abalina ebintu byange tebitambula. Emirimu gyange tegitambula. Emirimu gyange gyesibye. Ky'ogenda okukola ate gwe kyangu nnyo. Ojja genda akaswaki kano osobola okukafuna ku ttale bw'obanga oli kumpi n'ettale, oba osobola okgenda mu katale mu bana abatunda ebyobuwangwa. Kaakati gw'ojja genda ofuna akaswaki. Bw'onaamala okukafuna ojja kukasenyesanga ku makya n'olweggulo. Bw'oba osenya olaamiriza ebigambo byonna by'oyagala. Munansonyiwa obutabeera mugundi naye gwe buli muntu amanyi akasaana. Kati bw'onaakola ekintu ekyo mu bbanga eritali lya wala ojja kutandika okulaba enjawulo. Ekyokusatu, bassebo mmwe abali eyo eddagala nakugambye kaliko eddagala lingi naye nze ngenda kuwa ebintu 3. Gwe ali eyo okaaba otabuka gwa kusatu tolina maanyi ga kisajja oli awo obeera mu kwekwasa na buli kimu. Kaakati okola otya? Gojja kunoonya emirandira gy'akasaana. Bw'onaamala ogifuna ojja gikwata ogifumbe. Bw'onaamala ogifumba ojja kunywanga ekikopo kimu buli lunaku. Ogenda kikolera ennaku 5 ojja kuba olaba enjawulo. Nze Daniel Balamaga ku Labuka TV. Bw'obanga vidiyo eno oyina ky'ogiyizeemu era nga mu butuufu ekuganyudde, nkusaba ompe katojje ku mukutu gwaffe ogwa Labuka TV obeere ng'osubscribinga osobole okufuna obutambi bwe buti. Mubeere bulungi, baffe empologoma ya Buganda awangaali.